Ira, Obungator Kusingo Zunga, Maka Yokera, Sekani Benyo, Reaction. Wale kuna bino baracho webuza tabina takabina bangu birungirisha nda komushaka no mwesizo tofa bana yokuka bino kwansiga wale kuna bino baracho webuza tabina takabina bangu birungirisha omusajja no mwesizo tofa bana yokuka bino kwansiga. Okay, kale muntu wange lero enaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwa Novemba omwaka 2025. Angel Sekandi Gasuza lero wakuza amazaalibwa ge. Angel Sekandi Gasuza oba oliawo abasinga erya Gasuza lino libabuzaabuza naye gegamu kumanya ge era wogoberera ennyimba ze yasookerako mabega ku olutambi abaana b'ekkobe amanya ago agateekamu. Mbebaza ejo gyonna gye mutuusaako engalo. Kale bwe tutyo nsazeewo tujje tujagulizeeko mukadde waffe mukwano gwaffe Angel Sekandi Gasuza, omu ku bantu abakyasinze okubeera nga bawandiika ennyimba ez'akadongo kamu. Abasajja bakigambula bweweezera omwana lushwalashwaleka bale munnanga abantu wakati kanyengo bamucayiza ddala unomwana katono w'engazi emulimbo ngagwe mushikate nagana abiterya era ate emisaali emicyankalanyi egifudde mekitalo bitalo nagamba obugula obw'abawalaabo balibwe n'ogamba nkanenyango kogaani endabirwambo zali zikalimbanga akazula kumesha kudakukenshosho nonnange sise nyango ndikukondera abalumu abakuuli mbalimba n'omujenyesanga abafumbi baliwo ekiro kyamuca akasajjasajja naye bakujjako emikono jakukanuka. Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Angel Sekandi Gasuza ogenda mutegeera abasinga olina okumugatta ku Prince Jopo Kafere era n'ekibiina ekyakulabako Gita Singers. Awo oba ogenda kumutegeera bulungi bangi baatuuka ne balowooza nti ono ayinza okubeera nga muto w'oli naye gyali mirimo. Ono yegatta ku Prince Jopo Kafero around 1992 banga ndooze ekibiina kyali kikoledde mu bitundu by'enkonjeru ekyakulabako Gita Singers era bw'atyo kwe kubeera ng'ono agenda n'abeegattako eyo. Naye nga Angel Sekandi ku kyalo naye yali nga atandiikiriza okuyimba. Kale we yalaba ng'ekitone kigenze nga kivaamu n'awulira ate omwana w'ewaka nga azze n'abayimbi be kwe kubeera nga abeegattako ne mukwano gwe Mukiibi Juma. Mukiibi Juma ye obudde buno era naye gyali eyo enkokonjeru obulamu obw'endongo bwagaana n'atandika obulamu obulala. Angel Sekandi mujjukire mu kibiina ekyo nti yakibeereramu ddala nga anywedde tandiikira ddala mwaka gwa 1995 okutuusa wano jjo ly'abalamu mu 2007 mukama we yava mu bulamu buno obw'ensi. Thank you.
program eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba twalayo omuntu wo bamwambaze oba gwe kennyini osobola ogenda ku Sunset Arcade eri ku Wilson Street tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park ayisa Wilson 1 Health Link Pharmacy wekoma yambuka amadaala ago ogenda kubanga otuuka ku New Subs kati wovaawo oyinza okukirirako wali ku kizimbe kya Ham Shopping Grounds Block D edduuka liri 252 ku Amas Closet Photops and more nabo balina engoye ez'abakyala osobola ogenda n'oyambaza omuntu wo oba gwe kennyini okubeera nga oyambala Be Easy Hotel and Bar abo bali Nsaggo ayagala ebyokunywa ebyokulya n'okusanyuka okulala oyina muntu wo oba gwe osazeewo ogenda owuumulemuko osobola okugenda awo n'owumuza ku birowoozo kati tulina Kikaya College and Vocational School badde ne Boarding Arts ne Sciences basangibwa ali Bulenga ku Musanvu osobola okugenda awo munnange n'obanga omwana wo omutwalayo womutwala ku Kikaya College and Vocational School ogenda kubeera guaranteed nti omwana wo agenda kuyiga ebintu eby'omu mutwe vocational studies then IT naye agenda kumuyiga farming obulimi n'obulunzi nabo agenda kuva kusa n'olulimi oluchina kubanga ensi y'enkya awo weeraga Tattoo corrections abo basangibwa ku Ntinda Shopping Center mabega wa Housing Finance Bank edduuka liri A09 ogenda kubeera nga obeefunira basobole okubeera nga bakutuusaako ebyokwambala ebyenjawulo mwe abaagala ogejja n'okukoga fat burners vitamin ne collagens ez'enjawulo weeziri engato z'abakyala ezikuba pate office ne casual weeziri era biteeteeyi ebya casual pate byonna weebiri eby'omu kisenge nabyo osobola okubifuna ng'ovaawo kale Angel Sekandi Gasuza yoyo gwe tuli mu kwogerako olunaku olwaleero akuziza amazaalibwa ge Angel Sekandi Gasuza gwe amanyi ku kijja kya Prince Jopo Kafero amaka govaako gennyini olwotuuke ku kijja yoyo yasalawo agende azimbe kumpi ne mukwano gwe era naye mu kiraamo kye yaleka nti singanga aba afudde aziikibwanga wamu ku kijja ne Prince Jopo Kafero kitegeeza ogwo omukwano gwa njawulo Angel Sekandi okutegeera nti yali muwandiisi ogenda kunoonyako abantu bano ab'enjawulo alaga nti yakolerako Prince Jopo Kafero Cecilia Naku omufumbe oyafa mu 2004 yaziikibwa ali Ruwanga Kalagala then mulimu Sauda Namutebiru Balala Kabiriiti oyo waali mulimu senga w'abaana Rosette Nakubulwa mulimu Night Nantabazi Lobina Namala n'abalala bangi ate bo ab'omulembe guno awandiikidde bulo bayitirivu siyinza bamalayo kale bw'atyo Angel Sekandi alaga nti ekimu ku bintu ebimuluma nti mukama we wamala okufa nga amulese mu nsi mulimu ab'endongo ab'omutima omubi era nti abo baatuuka n'okumusiiga ekifaananyi ekyenjawulo ng'abantu balowooza nti Angel ogenda ku bivulo aba atamidde kyokka bambi ekyewuunyisa mukoddomi wange akabisi takakombako naye mu bigambo bye agamba waliwo alabika nga yamuloga n'abanga watuuka ku stage olulimi lwesiba n'abanga tasobola kwatula bigambo bulungi era abantu bo ne balowooza nti akikozesa ttima oba okwagala okubeera nga mukama we kubanga ye mukama we ate yayanguwirwanga nnyo singa nga yalinga ataddeko nga waaba tataddeeko tolina kyosobola amufunako ng'abeera ate muzibu naye nga bamuswama wateekamu nga kyoyagala kinaayita so abantu balowooza nti noono bwati bwali naye mukoddomi wange agamba nti ekyo kati kigenze kivaawo agenze akyerwanako naye nga mukoddomi we bali kunkumira mwanyinaze Sekandi jasi munawungi we bali kufumba we bali kuba mukyala mwetowaaze we bali kutukuumira mwembi waife oyo so bantu bange mwe ofiisi awakadde ogendako wali enkoko njeru
mukoddomi wange n'omubuuzaako mukoddomi wange n'omubuuzaako nebaza muwala wange Suzanne Sozi emabegaawo yankubira n'angambako ojja nsaba ku nnamba ya Gasuza era bwentu nenjimuwa namuteerako ekirabo kye. Abantu bano tubasiime nga bakyali balamu. Tuleme kubeera nga tuva eno ow'ebusoga ate ndina okuziika ku Sekandi naye nga abaddewo muganda wange nga tolinnya nayo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School, education for development. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.